Abatuuze b'Enyakaizi beekyaye ne bateekera omuliro enju y'omusirikale akuma ku kyalo Senga Biwaswa oluvannyuma lw'okunnyulula omulambo gwa mutuuze munnaabwe Francis Twesigomwe mu mugga Lwizi mwe yagwa ng'omusirikale ono amugoba. Omulambo gwa Twesigomwe gwazuuliddwa n'ebiwundu ku mutwe ekikakasizza abatuuze nti omusirikale ono yamukuba n'okumutulugunya mu ngeri endala yonna. Ku lunaku lwa bbalaza twalaga eggulire nga bano banoonya mutuuze munnaabwe era ng'okuviira ddala ku olwo abadde talabikanga. Omuduumizi wa poliisi Jafari Magezi bakira abagaana okutwalira amateeka mu ngalo naye ng'afuuyira ndiga mulere. Abamu tubayina tutaasize ennyumba naye entebe n'obuntu obutonotono busobodde okujja so naye tukubira abantu omulanga okutatwalira amateeka mu ngalo then tukubira n'abo abamenya amateeka baleke kutwalira ebintu olowooza nti because kati bw'olaba oluzi olwo enkuba ennaku zino etonnya babadde bakusinga nga budde bwa musana naye kati enkuba yatonye amazzi mangi so gwe bw'oddukiramu ng'olowooza nti oyinza okuyitamu n'okukusinga amazzi gaba gakusipinga. Bano poliisi olututte omulambo badduse za mbwa ne bagenda mu maka g'omusirikale ono ne bagateekera omuliro. Poliisi egenze okutuuka wano ng'enju yonna efuuse muyonga. Omulambo gubadde gumazeemu ennaku nnya tugufunye lwaleero naye abantu babadde mubanyiivu olw'okuba nti balabye ekyasenga bikuddusa omuntu olw'okuba nti yakubye munne ate nga naffe nga poliisi bwe yali tugamba nti omuntu bw'aba alina omusango gwa komiti omutaba gw'amaanyi n'olaba nti adduse osobola okumuleka n'otujja netumukwatulira ku naye nga kyenkalekinga n'abantu okulowooza nti bw'onaakola mu omusango then bakudduse oluusi oddukire mu luzzi. Wano poliisi ekutteko abatuuze 2 bokka okwongera okunoonyereza.